Nsobi ki abantu ze bakola mu kuwa zakatul fitiri kubanga eno ibada. Abantu bangi baseerera ne bakola ensobi mu kuwa zakatul fitiri. Ensobi esookera ddala ikhrajuha ba'da as-salah, ye muntu okugireeta n'agiwa ng'esswala emaze okuggwa. Omuntu yenna aleeta zakatul fitiri walaysa lahu udhurun shar'i, nga talina nsonga emusonyiisa ya busiraamu, n'agireeta ba'da as-salah, zakatul fitiri etekkirizibwa. Wabula la taskutu anhu, wabula tekimujjaako kugamba nti alina okuleeta omutemu ogwo n'agusasula n'aguwaayo. Tulina okuwa zakatul fitiri nga tetunnaba kuyingira mu swala. Kati abantu abasinga obungi zakatul fitiri ate bagireeta esswala emaze okuggwa. Hatha khata, eyo esigala nsobi, esobola n'okukummisa empeera ebbanga ly'omala nga tolina nsonga ekusonyiisa ya busiraamu. Ensobi endala abantu gye bakola mu kuwa zakatul fitiri kwe kusuubira mbu emmere gy'akozesa mu Ramadaan gy'alya ku ddaaku gy'azze ng'akozesa mu Ramadaan yonna, nti mwateekeddwa okutoolera zakatul fitiri. Eyo nsobi. Baatulagira kuwa zakatul fitiri mu mmere ekozesebwa ku bantu b'ekitundu. Kati goyinza okuba obadde olya kikomando mu Ramadaan yonna, kyoyagala otoole ku lunaku olwa Eid kiweebwa omuntu omwetaavu. Si kyatteeka, shariya teyakiraga, shariya teyakikakaatika nti emmere gy'okozesezza mu Ramadaan mw'otoolera zakatul fitiri. Baatugamba kutoola tutunuulire abantu bali be tugenda okuliisa, tu'matu lil masakin. Gw'ogenda okuliisa gw'oyagala okuliisa ekikomando olw'okuba ky'obadde olya mu Ramadaan yonna, gw'obadde olya kawunga k'oyagala owa omuntu ku lunaku olwa Eid, eyo nsobi okusuubira nti emmere gy'ozza okozesa mu Ramadaan gy'olina okutooleramu zakatul fitiri.